Okusalawo okutuufu. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri, essuula ya 23 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lwa 25. Naye olunyiriri olwokusatu lugamba nti Kabaka n'ayimirira awali empagi, n'alagaanira endagaano mu maaso ga Mukama, okutambula okugoberera Mukama n'okukwata amateeka ge n'ebyo bye yategeeza n'ebiragiro bye n'omutima gwe gwonna n'emmeeme ye yonna. Okusinziira ku kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri, essuula ya 22 olunyiriri olusooka, Yosiya yalina emyaka 8 bwe yafuuka kabaka. Kati nno wano Yosiya omulenzi ow'emyaka 8 yalina okusalawo okw'amaanyi, oba okutambula okugoberera amakubo ga Mukama, oba okugoberera amakubo g'obubi, okulaga obujeemu eri Mukama Katonda. Ky'olina okuyiga mu ssomo lya leero nti obulamu bw'omukristaayo buba bulamu obw'omulamwa. Buli omu ku ffe waliwo ky'alina okutuukiriza mu bulamu bwe okusinziira ku kusalawo kwaffe. Newankubadde mu bulamu tulaba era tulina ebintu bingi bye tusobola okusalawo okukola. Ekyo kiri gye tuli okulondawo kiki kye tulina okukola okusinga oluvannyuma okwejjusa ku lw'okusalawo kwaffe okukyamu. N'olwekyo leka tutereeze amakubo gaffe nga tukola okusalawo okutuufu. Ekyokulabirako, ekitabo ky'Omubuulizi essuula ya 12 olunyiriri olusooka kigamba nti era ojjukiriranga omutonzi wo mu biro eby'obuvubuka bwo, ennaku embi nga tezinnajja. Kabaka omuto Yosiya yakola okusalawo okutuufu okugoberera omutonzi. Naffe olwaleero bwe tunaasalawo okutambulira mu makubo ga Mukama, ajja kutukulembera mu buli mbeera yonna, nga Zabbuli ya 37 olunyiriri lwa 23 bwegamba nti olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama era asanyukira ekkubo lye. Olwaleero leka tutereeze amakubo g'obulamu bwaffe nga tukola okusalawo okutuufu era okw'amazima, era awo Katonda ajja kuwa obulamu bwaffe omukisa. Ebbaluwa ya Yakobo essuula esooka olunyiriri lwa 22 egamba nti naye mubeerenga bakozi ba kigambo so si bawulizi buwulizi nga mwerimbalimba. Amiina.